Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbabuulire ebintu bino by'olina okubeera nga weegendereza. Naddala gwalimu engalo nga weemakulamakula ng'oli mubbi, waliwo ebintu by'olina okubeera nga weesonyiwa nga tolina kubibba. Ekyamazima nga bw'okibba ng'obubbi tebugenda kuvaako mirembe gyonna, nga n'ebimu ng'osobola okubba ekintu obubbi ne bukubeerako n'ozaala n'omwana naye n'abeera mubbi, naye nga kiva ku ekyo kyewabeera wabba. N'olwekyo njagadde mbeere nga mbibabuulira. Kambabuulireko bino naye nga biwerako ebintu by'olina okwesonyiwa nga tolina kubibba, nga bw'obibbira obubbi bugenda kukubeerako mirembe na nnaku. Ekisookera ddala ensujju. Ensujju ezo ze mulaba, singa ogenda mu nnimiro y'omuntu n'obeera ng'obba ensujju ze, obubbi tebujja kuvaako. Ensujju zino mbi nnyo okuzibba. Bw'ozibba obubbi bugenda kukulemerako bukwate n'omwana gw'olizaala, kuba buli wobba ensujju n'obubbi busigala bulanda ng'era ensujju bw'eranda. N'olwekyo si kirungi kubba nsujju. Ensujju eyo ng'ogibbye mu nnimiro. Ekyokubiri, gonja. Ekitooke kya gonja kyawukana ku bino ebitooke, era ekyo ekitooke kya njawulo nnyo, kirina emigaso egy'amaanyi wamu n'amaanyi ag'enjawulo. Kati gonja oyo singa aba ataddeko n'ojja n'omutema n'omubba, kimanye nti g'obubbi buba tebugenda kuvaako mirembe na nnaku. Ne gonja oyo si mulungi kumubba. Ekirala ekyokusatu, amagi g'enkoko. Singa enkoko ebeera ng'ebadde eri mu kubiika n'ojja n'obbawo amagi gaayo n'ogatwala, gwe naddala nga toli nannyiniyo, n'ogamba kanziba amagi gano, n'ojja n'ogabba, buli weebiika ng'obba, nannyinigo n'agasanga ng'ogabbye, nannyini nkoko eyo oba nannyini magi n'agamba nti eyabbye amagi gange obubbi bujja musigalako emirembe gyonna, era buba bujja kusigalako. Kikulu nnyo mubeere nga mwegendereza nnyo amagi g'enkoko. Ekirala, okubba ssente ezibeera mu bibbo. Musobola okubeera ewaka nga mulinawo abalongo, nga mulinawo ebibbo by'abalongo oba ebibbo byammwe eby'ewaka, naye nga muteekamu ssente ezo. Kibi nnyo omuntu okuva eri n'ajja n'abba ssente ezo ez'omu kibbo. Kiba kya bulabe nnyo. Ssente ezo obeera ojja zitwala naye obeera ozeetwalidde, ziba zijja kukumalako emirembe. Era osobola okuddamu n'obba ewalala ng'obba kintu kirala ne bakukwata, naye nga kivudde ku ssente ziri ze wabbye mu kibbo ky'abalongo oba ekibbo ky'ewaka. N'olwekyo buli wobba ssente mu kibbo kimanye nti budde bwonna obeera ojja kufuna obuzibu, ssente ez'omu kibbo tebazibba. Ekintu ekirala kye njagala mumanye naddala mu abakyala, gw'omukyala bw'obeera ng'oli lubuto si kirungi kubba. Bw'oba oli lubuto toweemakulamakula, beera mukyala mwegendereza. Buli wobba ng'oli lubuto n'oyo omwana gw'ozadde asobola okubeera omubbi. Ekyo nkubuulira, omukyala w'olubuto tabba. Teweemakulamakula wadde n'okubba akatini kati tolina kukabba, beera mwegendereza. Buli wobba ng'oli lubuto, ekyo ky'okubba kisobola okugenda n'oyo omwana gw'ogenda okuzaala kimubeereko paka. Si kirungi kubba ng'oli lubuto. N'ekirala, nammwe abagenda mu bifo by'obuwangwa, ebintu ebyo bye mubeera musanzeeyo eby'enjawulo si birungi kubiggyayo, kubyemakulirako, si kirungi kubibbayo. Ate n'ebyo eby'obuwangwa bya bulabe nnyo. Mulina okubeera abeegendereza. Osobola okukwata ekintu n'okiteeka mu nsawo ng'okitwala nti okibbye, naye ne kikuviirako okufuna akisidenti n'ofiira mu kkubo olw'ako akantu ke waggye mu kifo eky'obuwangwa. Mulina okubeera abeegendereza, kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.